Uganda Eyenkya. Biri. Ekyobutamanya nti obutembeeyi bumenya mateeka. Ekyo kimu n'ekyobutateekera batembeeyi wawe bateekeddwa kukolera. Ate ng'ogwo mulimu gwaffe ng'ogw'ekitongole. Era anaalaba agamba nti gwe nga Lord Mayor okozeewo kiffe tukoze ekisoboka. Era minutes za council tuzina nyingi. Ne tuyisa evening market si ne tuyisa kino. Ne tuyisa nguudo zabalina okukolerako ne tuyisa kino. Kakati waliwo amateeka amakulu nga 5 agakwata ku butembeeyi ne street vending. Kuba twogera ku bintu bibiri. Hawking and street vending. Mirundi mingi abantu babi confusing. Kakati Trade Licensing Act ya 1969 eyogera ku hawkers license. Ericognizinga omutembeeyi nga omusuubuzi. Era negamba nti KCCA enegabanga license. Mu kugaba license awo regulatingira n'omanya nti mu kitundu kino tetujja kuwaawo license wano tujja kuwaawo. Nyinza okuwa hawkers license naye nga tekukkiriza kuva mu division emu kugenda mu ndala. N'ebirala nga tuyinza ne tukola hawkers license ng'eraga kino ne kino. So in 1969 tulina local government case Kampala Capital City street vending bylaws. E bylaw eyo eteeka limaze emyaka egiwera 20 nga likwata ku street vending. Bana abatundira ku mbalaza ne ku nguudo. Abali stationed abatatambula abali stationed mu one place. Kati eyo naye yogera ku license yosobola okubawa. N'omuga nti gwe tujja kukkiriza otundire wano oba totundirawo. Era kyovolaba Jennifer lumu bwe yajja n'ateekawo ekikwekweto nti babagobye nga bali ne Franka tumwebaze minister n'empimba za Shaka by then ye yali RCC. Bagenda okwesanga nga bali mu kitimba. Ne baga ate tugobye n'abatunda amawulire ku mbalaza. Kati ate abo bagatundirewa. Nagamba abo katubaleke. Naye babalisewo ate nga tabawadde license. Atenge teka ligambo balina obbawa license. Yes. Naga ate tugobye n'abakuba engatto shushiners. Kwa shushina tajja kugenda mu katale. Oba nkitegeeze ntya kyofa tugabye nti omukubi w'engatto. Tajja mugenda mugante engatto genda ozikubire mu katale. Hajira zikubira ku lubalaza. Yes, tojja kugamba mutuuzi wa mawulire nti genda ogatundire mu katale. Kakati awo wali obuzibu. Tool ya regulation ne tubeera ne local government Kampala Capital City street hawkers bylaw nayo ng'eggumiza Trade Licensing Act. Ne tubeera ne Trade Order Ordinance eya 2006 ng'egamba omuntu yenna ayagala okutundira ku mbalaza za Kampala oba makubo oba ayagala okukola obutembeeyi takkirizibwe nga bukola okujjako ng'alina license. Ani agaba license ye KCC. Kakati genda obuuze KCC baakuwa obuvunaanyizibwa okugaba license nti ye wakagabayo license mmeka. Tewali n'emu. Awo KCC bemenye etteeka. Nze ndi pleader buli mwaka tulina okufuna practicing license PC enzikiriza okuwoza mu kooti. By the way tuwebwayo no ne grace period. Emyezi obutasukka March utekeddwa okubanga ofunye. So mu January February January February nsobola okugenda mu kooti nga sina na practicing certificate. Kakati March abatannatuuka. Kakati singa local council egaba practicing certificate egamba nti tegenda gaba license mbaloya bonna. Then olunga kyekibaawo kuba kati KCC tegabanga yo license eri mutembeeyi yenna. So kitwavudde tusalawo ne tugamba amateeka gano gali scattered ngesudde. Let us codify them tufunemu etteeka limu. Tugagatte wamu
era ye process gye tuliko agalambika bulungi ebifo bye tugenda okugabako license n'amagombolola twagala nga tusobola okugamba nti kakati waliwo n'ebibuga ebirala ebizze kye bayita regulation so kyalemesezza omuloodi apparently be bantu okumanya ekyo nti obutembeeyi tebumenya mateeka. Waliwo abaana abazaalibwa nga abantu tebaali baagadde etteeka lyali bayitako ba illegitimate children ng'abantu tebaali baagadde ne bazaalibwa naye omusindika omutabusi oba omusindika n'omuzaayo mu lubuto lwa nnyina okola ki omuteekerateekera. Abatembeeyi abali ku nguudo baali badde bali mu mafactory gye bakola baali badde bali emirala egiteekeddwawo gavumenti tegiriiwo. So abatembeeyi bali ku street bulina baminisita ba Museveni nga kyofa togabye ne barasisi abataagala nteekateeka ffe gye tuteekateeka eya kesi in fact bali badde bagiteekamu amaanyi obuzibu bwa mirundi egyo ebiri. Namba emu okuteeka amaanyi mu nteekateeka yaffe ey'okulaba ng'etteeka ly'obutale lya street vending likolebwako ne tulimaliriza. Business committee twatudde ne wiiki ewedde ne executive director ne ba directors ne tugezaako ddiisaamu amaaso era ekyatulemeseza oddimaliriza kwebulankanya kwoyo Kalebu Mugisha oyo director waligo nga yalina otuyambako naye ng'abuzeewo yadde endiro yonna esinza kukola mulimu ogwo ne tubyongezaayo. Katugenda kuddamu okutuula wiiki eno bwe tunamala ffe mu executive diisa tulitwale mu kanso. Waliwo amabaga agamu ge twakoze kanso egenda kutuula nga 21 omwezi gwe. Yes, amabaga agamu egayise kati ngeri obutale tugenda ditwala mu kanso obukulembeze bulondebwa butya n'ebirala. Katukola kuza public transport ordinance eyo nayo ekyali mikono gya mwami Kalebu tumuga tuleetere draft eya ordinance eya boda eya taxi eya bimotoka bine binene biyingira mu kibuga ne bijja ne bikozinga obuvuyo ne traffic n'ebirala ne bimotoka tubiregulating bana abayingiza ebyamaguzi tutekewe enteekateeka nti basobola oku-offroading ekiro kikyamu nnyo okujja ne kitrailer ne kingira mu kikubo ku misana gwaka nti ate otikkula jangu ekiro otikkule bano ba providing security emisana wabeere nga babigere be bayitawo nabatikkula nabasuubuzi naki kati ebyo tubinako ordinance tuyina endala eza CCTV camera n'endala kati ezo zonna tugenda zitwala mu kanso tugenda kuzabiza 21 endala ezo zetumalirizaako endala zetunaba tukumaliriza ati twagala okulaba nga tuziteekamu amanyi eyo yenteekateeka mwami kyofa tugabye gyalina okuteekamu amanyi kyokubiri ate nga kyekisinga obukulu kyateekeddwa okutuyambako atuula mu cabinet gye batematemera ensimbi z'eggwanga. Mwami kyofa tugabye bw'oba tolina strategic plan ya KCCA nabyeyogera nja kuwa kopi ogende nayo mu cabinet ogambe nti bannange nga government prime minister Uganda yajja ne tuyise enteekateeka eno nga tugamba nti twetaaga ssente ez'okuddabulula Kampala obutabalika 7 buli financial year 1.5 trillion ateekemu ensimbi ez'okuzimba obutale kisoboka. Twali badde buli mwaka tusaba okulula akatale akak'ekitintale twali badde guno omwaka guno oguggwako twali badde kati kawedde nga kanene nga kalinga ak'ebusega bwe tukamaliriza tugambe nti kakati mu kawempe kuba kyekyazimbibwa tuyinza gaa nti katale k'ekawempa kewandegeya kazimbibwa mu nzimbu etaali nnunga mu bulungi mu mbeera ey'akatale ne tuzimbe y'akatale ak'omulembe nga mu programu eri gye baleeta ya multiple markets and agricultural improvement project omwavu obwo obutale obungi olaba obutale obuli kati nga ke bazimba Lira Soroti wa obwo bunene Jinja Central Market Mbale Central Market KCCA enteekateeka yali nti sente ezava mu Africa Development Bank tulina okufunako obutale 6 awe nakulabye wali walina okubeera wakatale nga bwo buli ejjinja nakulabye
ne kasubi nga weekali nakamu ke kakebusega akalanga kalina okubeera kitintale kansanga nabutiiti simanyi oba omanyiiyo omuntu ali bati then kabalagala eyo yonna kakati nga bw'oteeka eyo obutale osobola okubeera n'abantu bangi boyambyeko kati tuzimbe okutale kati ng'akennamuwongo simanyi oba wali olugenzeko mu kasanvu kanyogoga wansi eyo nolaba abantu abali eyo kakati abo baba basobola okufuna ku kennamuwongo kabalagala ozimbyewo akatale oba ekansanga kasobola okuleeta wano abaekikuba mutwe ab'ennabutiiti bomu n'abava ebukasa naluddawa abo ne babeera mu katale awo nabo basobola okubeeraawo naye gavumenti eno tukoze enteekateeka zino zonna ebyo bibayita ku nviiri ne bigenda nina kyenfunyemu simanyi oba bwe kiri I'll put it very straight president actually ne mu campaign azza abuggulawo akeso tukoze oyogerako is it intention okugamba nti wano mu Kampala enkulaakulana egaane kikwewuunyisa nti Kampala oleda abali wano bakulemye okukolako kale kyalibadde kirungi oga nti neyo bazimbye obutale okola ku push factors nti abantu bagambe nti kansigale Soroti nkolere mu Soroti market aleme kujja wano mu Kampala naye oleda abali mu Kampala bo bakoledde ki kubanga obubaddewo obutunze nabagaa tukole kyonna ekisoboka senti bali ku ddembe ezo eka 8 tuzijje ku Bakayongo bwe mwaziguza tuzimbe waawo akatale ak'omulembe olwaleero Kampala terina katale k'amaanyi nga koonoosanga mu kibuga eky'amaanyi this is a central market ey'amaanyi wosanga nasisi w'omuntu yalibadde senti bali ku ddembe naye kati ogisanga agifuga agisalirawo buli kimu ye mukyala Suzani kyayagala kyakola mwami Yoweri Museveni yagimuwa nakasero abafuzi b'amatwale wa 1927 nakasero oyo wa myaka gya 1920 webakoma okumuzimba nakati waali no development ffe tugamba ampuliriza agamba nti ajaga nti gy'emirimu gyo Lukwago yes gye gyange era bye tulwanako mu kanso ne mu executive naye ensimbi tezirina kuba za mu nsawo yange awo kyenjagala omanye nti ensimbi za muwi wa musolo acontrolling ensimbi ye mwami Yoweri Kaguta Museveni ne cabinet alina okuzino nayo ye minister kyofa togabye mu kifo ky'okuno naye ensimbi zijje zimba obutale agamba ngenda kwata kibooko akuba abatembe nkukakasa wallahi ya Mungu okotakota mugalu mutogenda kubagoba ekyo mukukakasa kankimudde munki mutegeeza mwami kyofa togabye nkukakasa okotakota mugalu monde tolina nogo gogenda kugoba wano mu kibuga Kampala ekyo saaga abakusooka bagezaako gye bakoma omanyiyo mpimba za shaka simanya aliwa banne ba Franka tumwe bonna bageza bonna beti kamya wano yavaayo wano nakola buli kimu ebyo mala bya mu bulago togenda kugoba Abatembeeyi ekisembeyo ddala omulodi essuubi lya Kampala liriddawa in case of course kyeraga lwatu nti bwo obukulembeze central government ddala kituufu eringa enkulaakulana mu Kampala ekigootaanyiza where is Kampala's future? What is the future of Kampala? Kampala, Murufuti is a dysfunctional city. Tekola. Tuwatanya buwatanya. Kakati okulafuubana abamu kwe tulina n'obuteebaka. Kwe kulowooza nti Kampala tumufudde tutya a functional city. Ng'alira systems ezikola kyofula twaddayo ku drawing board ne tugamba tukole a comprehensive structure plan ne tupangisa abakugu okuva Israeli ne South Africa ne bajja ne batukolera reporter ne batugamba nti Kampala ono bwe mbaba mukyusa mukole bwe muti ekifaananyi n'ekirooto kye baatuwa era kyennyina mu bwongo kwe kuzimba Kampala nga a lake front city. A beach city, kanjite beach city.
kubanga tuli ku lisemayanja Lake Victoria kwe tuli kwennyini wano we tuli ewange otambuza bigere okutuuka ku nnyanja buli omu waali mu Kampala wano asobola okutambula n'ebigere n'atuuka ku nnyanja so twali badde tusobola omuzimba bwetu era kyekifaananyi kye baatuwa ne future ya leero nti future ya Kampala eri nti bwe tuleka kye bayita business as usual Kampala egenda kulema olw'ensonga nti abaali badde beegatta ku ffe mu nkola enteekateeka ebirowoozo byabwe birala mwami Kyofa Togabye ne mukama we mwami Museveni balowooza butya bwe bezza Kampala mu byobufuzi bagigobemu aba opposition ekyo kikyamu bo obuzibu bwabwe all the time kuloza kati bano ba Lukwago bana abafudisi bana abanupu abali mu kibuga Kampala aba DP tubagobyemu tutya ekibuga tukyeddize era kyova olaba yatandikanga agamba kuteba Buchamani okuteka gundi simanya Catherine kusasira n'omwana emmotoka n'omugaa gwe advisor wa Kampala kakati nalimbalimba ne mwanyina za Numa Sala Kanyeke mbu advisor nawe wa Kampala alesibani simanya kwikamba olaba ebintu tebitayina makulu ekibuga bakikotokedde nnyo so ngati twali badde tusobola okukola enteekateeka ne tuzimba Kampala ono ku standard gye twetaagisa njagala okuwa ekirala nga tekikwatagana na ku butale n'abatembeeyi kyekyenguudo kinnuma nti tulina kilometers 2,110 naye ziriko kolansi ziri 616 ku kilomita 2,110 endala zonna za ttaka we nagambidde nti kiruma noga nti mwami Museveni ye Uganda ajagala ye Kampala ajagala ozimba otya amasomero Tanzania nozimba enguudo za DRC notawaayo sente za kuzimba nguudo sente ze tuliko kati za World Bank sente ze tuliko za Africa Development Bank be batuwayo ku loan naye ezaffe z'omusolo ze bakuŋŋaanya wano mu kibuga Kampala bazzaako only 26 billion mu road fund 26.5 billion ngokola oluguudo kilomita emu eya Kampala zino zokka eza gundi zimazewo sente nyingi lwakuba nabyo tukyabiquestioninga zino eza World Bank eno oluguudo luno olwa wankuluku ku Bunnamwaya ziri kilomita 8 lwamalawo 94 billion meaning nti buli kilomita yamalawo nga billion 11 nga billion 11 olwerukuli nanganda oba waluyiseeko n'amataala ge tutaddeko nabiki olwerukuli nanganda paka Munyonyo yes lwamalawo billion 7 ku kilomita era 7 meaning nti buli kilomita billion 10 Akashi Avenue Dugazia ngogaseko ne Kulambiro 90 billion buli yemunge emazewo billion 10 naye gwe okutte billion 26 zowaddeyo buli mwaka meaning nti tujja kuzimba bili n'ekitundu bw'oba kyoyagala naye nga zonna ezo zigenda tezizimbako luguudo na lumu lupya zikola ku maintaininga kuziba binnya ebijjudde ku nguudo so oyo Kampala tabatajja kulaakulana ekyo kiba tekisoboka wateekeddwa okubeerawo interventions ez'amaanyi nti zino sente za kuzimba butale neziteekebwawo fene tukola ogwo nti zino za nguudo ne zibeera nga ziri kiriya twayisa Kampala Drainage Master Plan yeetaaga $1 million 210 naye emyalo eminene tetunnaba kutandika kugizimba okujjako ogwa Nakamiro ne Rubiji Nakamiro okuva eri Kazangola paka okujja eno mu Kimombasa okuyiwa mu Rubiji gwe tukuliko naye genda ekinawatako olabe genda side z'Ekyambogo olabe genda wano Nalukolongo linda enkuba etonnya olabe ojje wano Nalukolongo olabe ekiri wano so Nakivubo yennyini yeetaaga kuddamu so ezo zonna nsimbi ze bateekeddwa okuteekayo simanyi lwaki mwami Yoweri Kaguta Museveni alina okotogera Kampala okutuuka ku level eyo egamba nti tebagenda kuteeka mu nsimbi zimala kulaba nti tukyusa ekifaananyi kya Kampala kisobole okweyagalirwamu ekyo kyennyini olaba zino flyover zizimbibwa eza Jayika flyover zizimbe
naye nga tulina n'enteekateeka ya terminals nti zino za train eza town sub metro tulina capacity ezimba metro nga gyolaba eri Dubai mass public transport ezitambuza abantu omuntu nakeera namanya nti ngenda kulinya train nzire wano nzire wali era bibyo zatujja goba boda boda omala budde zimba train tebagizimbye kakati tugaziye enguudo zino zonna bwomala zigaziya bozimba train olyokolowooze ku byokugamba nti basi kati aga basi nti bazimba kira simanya kayola ezimba kira motors simanya batondeka babani simanya mbu bazimba basi ebyo tebikola tusooke infrastructure tugikole developing abantu bano kati ebyo byetwali badde tulina okukola ne mwami kyofa tugabye ne tiimu yaabo ebyo kakati akugamba ntwade tuli aho nga Luyimba as deputy executive director awandiise ebbaluwa ng'agoba taxi zonna mu park enkadde empya olede enkadde obagobyemu ne mu mpya obagoba okola bwoti nga baga nti ate tukola nteekateeka abo waliwo n'oyo director ligo oyo kale bweranga nti paaka bano abalala ebbali epaaka bagigula tulina ne court order nomubuuza court order gwe wagenda kuwoza ku defendinga bali abatwala paaka oba ku defendinga KCCA n'abantu baffe betuweereza mu paaka kwa buli lwogamba tugulewo taxi gwe buuzi lwaki taxi paaka lwaleero tegula yes ngaga tulina court order mwami kale bubyawoza tulina court order alinga lawyer pulida wabali abatwala gundi ezo katugamba mwami yoli mu 7 abagagga bali mu ngalozi bajjeewo paaka tugikulaakulanye nga tugizimbye y'amaanyi n'ebifaanana bwe bituso ebyo ebituluma ebyo bye bijja okuyamba ekifaananyi kya Kampala okukyuka n'okulaba ng'omugotteko guno gw'olaba obuvuyo buggwawo ne tujja kubeera waka ng'oyongera kuzaala kati beera mu maka ng'oli mu nnyumba ya mizigo ebiri ne buli mwaka ozaala ogenda basuzaawo oba ogenda bakubakuba miggo ng'olaba obwana bukayana bwanja toyina kyoyongeddeko tokoze enteekateeka tikambazimbire oba kankole enteekateeka eneebasobozesa okuba mu bulamu obweyagaza so yembeera gye tuli mu kibuga Kampala. Uganda Eyenkya.